Uganda mu butongole ekwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'okulembera omukago gw'amawanga ageegattira awamu okwekulaakulanya okuyita mu kutumbula ebyobusuubuzi okwa G77 ne China. Oluyindire Munyonyo Tabamirukoona atambulidde ku mulamwa ogugamba nti tewali gwe balina kuleka mabega. Obwassentebe bw'omukago guno bukwasiddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku lwa Uganda era oluvannyuma n'atandikirawo okukubiriza olutuula. President Museveni mu kwogera kwe akakasizza nti bammemba mu mukago tebasaanidde kwekiriranya nti kubanga be basinga obungi bw'abantu nga basobola okukola obutale bw'ebyamaguzi okwetooloola ensi yonna nga bakola ebitundu 80 ku buli 100 ku bungi bw'abantu. We must continue to embrace the founding principles that gave life to this heterogeneous and representative group of nations. Currently, the population of G77 and China represents 80% of the global population. Kyokka agambye nti bakyalina okusoomoozebwa nti newankubadde bakola ebitundu ebyo ku bungi bw'abantu naye ebyenfuna ku by'ensi yonna bakolako ebitundu 4 ku buli 100 kyokka era n'asaba abakulembeze okukwataganira awamu okugonjoola okusoomooza kuno. That as a group we remain united in our demand to the international community to support developing countries to urgently address the global challenges, in particular poverty, hunger, digital divide, and climate change. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.